Eddakiika ebula 3 zokka okwera ssaawa 4 ez'ekiro. Olabukidde TV1 nkwaniriza nnyo era nkwebaza gy'okoze bukya bwakedde budde bwagataliiko nfuufu nkusaba kkalira tusooke tulayo ebikolwa ebikoze ag'olunaku olwaleero n'oluvannyuma nkomawo n'agataliiko nfuufu mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu abiwagiddwa. KDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa sirona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282. Yengeri gye baziyizamu okusasanya akawuka ka siriimu. Ate ggwe Kitalo abasawo babiri bafudde ekirwadde kya Covid-19. Kitwenyamiza kituluma. Esi yambadde sigitegera naye otuluyite emikono gye bwe bati imanya nti ono muzeeyi wange. Abazigu bajja omukubi w'ebikonde mu nju ne bamusindirira amasasi. Poliisi ekubagizza nnamwandu. Pulezidenti Museveni atemye evvuunike ery'okuzimba oluguudo lw'e Busaabala agumizza abavubi. Batugenda kwafunira amaato ag'ebiragiro n'obutimba. Abakuumaddembe balondodde Kyagulanyi mu bizinga by'e Kalangala bamukutte ne bamussa ku nnyonyi okumuzza e Kampala. Kale nno munnaffe nyongera okwaniriza okubanga osazeewo obukadde TV1. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne munnange Mebo Mulungi tugenda kutambuza bwetutyo okutuukira ddala ku ssaawa 5 ez'ekiro. Agataliiko nfuufukiriza nga tandike na eggulire ery'ennaku ery'eggwanga erifiiriddwa abasawo babiri nga bano bafudde ekirwadde ekya Covid-19. Mu kino Minisitule y'ebyobulamu evuddeyo n'erabula abantu okukomya okuliisa ebijanjaalo empiso wabula buli omu yeekuume ekirwadde kino. Omusasi waffe yalina ebikirako bino. Abasawo abafudde ekirwadde kya Covid-19 kuliko Dr. Charles Kigondongo n'abadde mukugu mu kuzaalisa abakyala era yeebuzibwa ku ndwadde z'ebitundu by'ekyama. Omulala afudde Dr. Fred Kikozi yakulirako eddwaliro erya gavumenti ery'abalwadde b'emitwe ebutabika. Okufa kw'abasawo bano bombi kukakasiddwa mu kiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Nebyona ategeeza gavumenti bw'egenda okukwatagana n'abooluganda lw'abasawo bano okukola ku nteekateeka ez'okuziika. Enteekateeka weeziri naye ekyo nja kukireka kibeere ekyaba family bye bajja kuba nga batuwa guidance naye tujja kulaba nga sekita tubeerawo n'abasawo baffe kubanga babadde ba muwendo nnyo kuffe nga sekita. Kyokka si abasawo bulijjo okubeera abeegendereza nga bakola ku balwadde okukola okukwatibwa endwadde zaabwe. Okufiirwa abasawo ababiri abakugu kitegeeza abasawo baffe bonna abo bali mu kukola mu malwaliro gaffe n'aba malwaliro ga private balina okulaba nga babeera bulindaala nnyo kubanga kati omuwendo gw'abasawo abaakakwatibwa ssenyiga omukambwe nga kuva outbreak bye yatandika gusuka mu bantu 100. Alabudde abantu okwongera amaanyi mu kwetangira ekirwadde kya Covid-19 abagoberera amateeka gonna agasibwawo gavumenti. Tukubiriza n'abo bali mu celebrations ez'okugalawo omwaka okulaba nga tetwenyigira mu mikoro esobola okuleetawo okusaasaana oba okusaasaana kw'ekirwadde. Amyuka akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga Dr. Muhereza Mukozi ayogedde ku ddiba erireeteddwa oluvannyuma lw'okufa kw'abasawo bano. Kitalo nnyo okufiirwa abasawo baffe babiri. Dr. Kigundu Charles abadde omuzaalisa omusawo w'abakyala nga tumanyiiko okulwanirira abakyala eddembe lyabwe. Kyokka nenyeza Minisitule y'ebyobulamu ku mbeera y'abasawo mwe bakolera gye bafunira obujjanjabi nga balwadde. Imagine oba lowooza ku musawo ng'oyo akoledde eggwanga naye bw'aba ayagala kujjanjabibwa nga tasobola kufuna bwe bamujjanjabira. Kitwenyamiza kituluma era kitukanze ng'abasawo bonna mu Uganda. Kitalo nnyo eky'abasawo bombi abo.
kitalo ekyabasawo ababadde bataasa obulamu obw'abantu. Ate omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange Mando akubiddwa amasasi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ng'ettemu lino libadde kinnya mpindi n'amaka ge. Abantu baagala poliisi ebawe alipoota ku nfa y'omuntu ono. Ettemu libadde bwayise mu division ey'e Kawempe. Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Bwayise Katoogo mu zooni ya St Francis omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange Mando bw'akubiddwa amasasi agamutiddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigayibwa nti Ssenyange amasasi gamukubiddwa abasajja abadde bambadde obukookolo nga bamugye mu nnyumba ye nga mukyala we Jacqueline Masse Ssenyange n'omwana ye bannyonnyola. Nintuukawo basobola mutegeera feesi yembadde sigitegeera naye otuluyita emikono gye bati imanya nti eno muzeeyi wange netunira n'empale nga empale gyabaddemu era ng'alina migere nga bamukubye ebyasi nga waniino oluba bwalwasizza. Emmotoka bakugamba emmotoka nga 6 nga zonna zijjudde abasirikale n'emmundu nga bazze kutta omuntu omu. Batusonyiwe bannaye abatutta batusonyiwe tetulina buzibu batutina bwene tetulina buzibu bino byansi tugenda kufa wena tubirekewo bino bya duniya. Abantu bamwogeddeko ng'abadde alwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino n'okukwata ku bavubuka abalina ebitone. Oba bikonde oba oluguudo oba ki buli kyamuzannya wadde okimusangamu. Naye nga bambi agezezaako okukwata ku baana abamu kati n'essaawa zino bali mitala w'amayanja. Tribe Mayanja wamukuba oluganda lw'omugenzi ategeeza nga akawungeezi k'eggulayo ebyokwerinda baasibye nga balawuna ekitundu kyabwe nga bakola ebikwekweto okunnyikiza ekiragiro kya kafiyu ekintu ekyamwewunyisiza kubanga ebitundu by'e Bwayise abantu babadde nga batambula ekiro. Kuba ffe twali tukyali awo nga tukyatudde awo emmanju nga ndi ku music wange tukuba waliwo eyasoose najja nga waleeya tulaba ati uyatusewo naaweta n'atambula tuga ndowooza ali ku bibi. Okusinziira ku batuuze ono si ye muntu asoose okuttibwa mu kitundu kino akati baagala ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Martin Okoth Okyolo alagire basajja be okufulumya alipoota ku ttemu erize likolebwa. Tumanye nti n'omuntu waffe ensonga emusinza Yesu tutegedde masasi egamusse naye ensonga ebadde bweti ne lweti ebisosonkole by'amasasi babitutte. Omulambo gujiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika Mulago oluvannyuma gye gujiddwa ne guleetebwa e Lugogo bannabyamizannyo gukubako eriisa evvannyuma eno gye basuubira okugujja gutwalibwa abakawo e Bwayise. Kyokka bannabyamizannyo batadde abakuumaddembe ku nninga bayimbula abakubi b'ebikonde abalala 2 abaakwatiddwa mu kiro. Bakira Moses Kafeero adumira poliisi mu kampani Emirano ayogerako eri abantu nga bamuŋoola n'okumuggyirako omuzindaalo ssaako n'okuvoolebwa mu ngeri endala. Tuli mu kunoonyereza mu detail ekyabaddewo era tetujja kubakweka lipooti. Kamera zikoleze mwateeka ku makubo tulina investigations ebyenjawulo ebiriwo ne kamera tezikubyo. Awo bwe twagala okutegeerera ddala ani yasse Mando okuva ku ssaawa omwenda ogw'ekiro cameras teziriiwo. Ono awaddeyo amabugo kyokka nga tekitegerekese oba nga avudde mu poliisi. Era Ssentebe w'NRM Masulita Muwada Namwanja omugenzi gy'agenda okuziikibwa asabye abantu obuteewa mu kuziika olw'ekirwadde kya Covid-19. Obulwadde buno weebuli obulwadde bungi ate olaba butigomya b'e Kampala kati webutuuka mu bakadde baffe ab'emyaka egikuzeekuzeemu eno mu kyalo kiyinza okuleka ekyalo kyaffe kyonna nga kiweddewo. N'ekyo nkuba omulanga bonna bekikwatako babeere ng'ensonga yaffe eno bagiwuliriza si mutima mubi naye mutima mulungi. Ate abavubi ebusabala baloopedde Pulezidenti Museveni amagye agassibwa ku nnyanja agasusse okubatulugunya. Pulezidenti abadde agenzeyo okutema evvuunike ku luguudo olw'ebusabala olumaze emyaka n'ebisiibo nga terukolebwa era ng'abaayo babadde balya nfuufu. Pulezidenti Yoweri Museveni atemye evvuunike ery'okuzimba oluguudo lwa Najjanankumbi Busaabala ne yeebaza abantu abawadde ettaka okuluzimba nga libasasuddwa. Oluguudo luno lulina obuwanvu bwa kilomita 11 era nga lwakomenta obumbi bw'ensimbi za Uganda 258 nga lusuubirwa okuggwa mu bbanga lya myaka 2. Allen Kagina akulira ekitongole kya UNRA akakasiza Pulezidenti nti oluguudo luno lugenda kuyambako okukendeeza n'okukalipagano k'ebidduka. This road is to improve traffic flow in the city because
Kampala is one of those cities that is completely choked with traffic. Ye minisita w'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala ategeeza Pulezidenti nti oluguudo luno nga luzimbibwa ab'ebusaabala baakuweebwa emirimu. Aineso abavubuka basobole okufuna emirimu ku projekiti kuno kati wajja kuba kwekwasa ti abavubuka tebalina kye bakola. Lugenda kuzimbibwa nga lwa mulembe luteekebweko n'ettaawo ab'ebigere ku basalira Najjanankumbi nga kontrakiti yaweereddwa kampuni y'Abachina eya China State Construction Engineering Corporation. Naye njagala kubeebaza kubanga kirabika mulina mwoyo gwa ggwanga obutafaanagana n'abantu abalala. Mmwe mwaweereza ettaka ery'obwereere enguudo esobole okuyitawo. Museveni asuubiza abavubi nti baakuweebwa amaato n'obutimba ebiri ku mutindo basobola okukola awatali kwonoona nnyanja ng'akalulu kanaaba kawedde ab'amagye baakugibwa ne ku nnyanja olw'abavubi baweebwa obuvunaanyizibwa okugiddukanya mu ngeri etamenya mateeka. Kati tugenda kubafunira amaato ag'ebiragiro n'obutimba obw'ebiragiro. N'olwekyo temweraliikirira kasita ebyennyanja bibaawo entegeka y'okufunamu ekyobugagga awatali kwonoona tesobola kulema. Kyokka bategeeza nti yadde ab'amagye abamu mulimu abakola ensobi naye ate bayambyeko nnyo okutereeza ennyanja nkati n'empuuta zaakomawo era ng'eggwanga lyakuganyulwa kinene mu nnuuni z'empuuta kuba ziyina akatali naddala mu ggwanga lya China. Bamuloopedde n'okusoomozebwa kw'ebyenjigiriza ne bamusaba abazimbire essomero lya siniya Busaabala. Mu kifo kino kye tulimu kyennyini twetaagamu essomero erya bonna basome erya senior secondary. Kati ebyessomero ebyo byangu minisita ali wano Seninde agenda kukiwandiika nti ab'ebusaabala baagala essomero lya secondary. Abavubuka olw'essanyu bayisizza ebivulu wakati mu kunyeenya kugaliba enjole. Robina Nantale yakusekedde guno ku Lwabukedde TV. Kale omusasi waffe tweyanziza nnyo tugenda kuwumulamu mu gataliiko nfuufu naye luno lw'enkute lwe lupapula oluganzi olwabukedde ku nnusu 10 zokka kw'olufunira. Mu Bukedde akuletedde amawulire mangi, akuletedde ebizuuse ku w'ebikonde gwe basse, engeri gye bakozesezza mu mukwano gwe okumulondoola. Ekiri mu lumbe lwa Kyapambalaasi nakyo Bukedde akikuletedde ekyabadde kalangala nga basalako Bobby ne banne. Ebigenda maaso ku luguudo lw'e Busaabala Pulezidenti yatemye evvuunike Bukedde nabyo abikuletedde. Mu ndandabyeemu Bannayuganda abasukkulumye mu 2-2 be baani gulo olupapula luno omanye. Abayimbi ne bannakatemba abeetisse 2-2 ag'ebyemizannyo nago tegabuze mujjukira byonna obitegeerera ku nnusu 10 lwokka weewaawo pass PLE gwe alina omuyizi ow'ekyomusanvu n'ekyomukaaga naawe lugule olwekwate lukuyambe. Tugenda kuwumulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Linda ne mino mu gataliiko nfuufu. Intraco Feeds ekirungo ekitabula emmere y'enkoko. Ofisi zaffe ziri oli Kampala ku Bombay Garden. Omuwala n'atuuka akusomera ennamba ye obeeko w'owandiika naye nga peeni eganya okuwandiika.